Nange mwasize mutya mwasibe mutya Faruku azze nanga nti no era simanyi sima batu bonna bafunye ebintu kaye afunye emmotoka bbiri ne mwana Faruku kati nze isima mungasigase nnyo mbirista tegeera najja ndi mu kiti kirala ne mwana muteeka mu bititi ebirala nze isima ne boga nti no ompadde helicopter sinze muntu afuka bila kaye alaza amalo owa kayo bakulira wajjajja baabwe bana abavubuka abasooka ne bali emmere ne baleka ennyama nti asembeyo namulabye akaaba n'okukaaba n'akwata mu maaso kati kayo alina emmotoka mmeka kuba waliwo gye yafunye ewambuga teyafunye tolaba nga yeebaza emmotoka byali just gundi awo bamugira bugizi ku ttaka amavivi nze era badde kwanyi kati kayo alina emmotoka ezi kuba banga ne wakayanja yafukamira okiwulira ne wagenda wa Museveni afukamira kati simanyi oba kiri mu kalica ye naye nga kaye kasita oli mu benzi ekiri baŋŋambye ya luggirumu kati tunaayitawo tutwalako oyo olaba yafukamiridde yalaneeke kati yahamu nti yabadde UPK UPK yemukubi amavivi mu ttaka omwana yaŋŋambye mbula neeka agenda ekato ne bateerako ziremba ayinza okukuwa lekisasi naye ng'olina levidi agenda bitizi n'agitema bamuwadde bitizi kale nkulukaye kwagaliza nnyo emikiso ze n'emikisa kaye olaba omuntu akuwadde emmotoka oddako kizimbe kaye saayo noowoninga ekizimbe politics ye kati atabuse tokyamutegeera atandika butandisi ogenda ba confused omuntu wagambira Faruku nti mmanyi ebyobufuzi aba atuttemu kaki katayimu tokeera bukeezi bugubugu ebyobufuzi siki si bugu kyobaba bonna abawerekera bugu mugenze muba disappointed owulidde akayimba kagana tugendagendayo wakalifa omusajja waabwe omuntu yenna agamba alinanyo ekigambo okuvuma ku isima aba ali mayopiki kwe kulaba ebintu mu small terms nze sivuma bantu nze analyze issues tebayita bavumi n'oleetaani isima bavumi ensi bamanyi nze nkunnyonnyola ensonga wabula obuzibu bwa bwa mutima gwo gusalawo nti isima leero ntaddemu inchi 8 mu mutima gwo nze mba nkugulidde nga wakikola ki nga wekiri bw'oyagala nkwongera amaanyi awatali maanyi nze nkwongere ntya amaanyi nga gwosazeewo olemera awatali maki maanyi nkugambye omusajja press conference mu mugabe nti zigenda beera mukono oba jjinja mulabe kesi yajobayo temuyinayo structures temuyinayo ki kati gwe olwokubanga Faruku wofulokinga n'oyingira najjeera okiwulira olaba abantu bangi olwo n'olowooza abo bonna abantu baki babo ifu bebe kuula akera ku makya n'agenda ennamawojjolo wajja bulawo abantu abakuŋŋaana baba babe bonna bazze kulaba bebe kulu gwe balaba kuki ku TV kati gwe no presuming nti abo abantu baki babo si babo mulimu abajjiramu abatali babo tolaba ku bayimbi bano bagenda kuyimbira ababe wayini bagula esikandi simanyi baliwa bali ejasi eno kyoba omanya mu Uganda mulimu project yes Museveni ne Bobi Wine the project ezitambula whether positively or negatively people are feeding on them okitegeera even namwe abapower mufeedinga ku Bobi Wine ne mukireininga mbwera simanyi erina amakulu taliwa makulu namwe benyinja bawa makulu kuba n'oyo ayogera ne bwakuba essimu tagikwata so nze bakubwidde nga bwekikola ki bwekiri nzize mbibuulya abantu bangi mbulya Seginya niga tolifuna kaadi toje gifuna tagifunyera tagenda gifuna ne bwalwana atya walabye akalulu kamwe ate akalulu katono twajja tutya bulijjo musiba kuba people power twajja tutya ati twajja tutya how did we come wabalabye how did we come that is simple ako katono how did we come twajja tuluka mirambo ate ogolete ensenene tubadde twagala balaga nti temugezaako ne muyita eno kubanga one thing gwe wosanga abaluganda nga balwana omu najjamu munne erinnya ate bakwatakwatali waabwe kati enale muyo yabagadde balaga nti one if you want to fight for anything you must fight inside NRM ate if we can fight like this
lindako tunakwata kuggwa Kukwata ku mulabe. So one thing kyoyina okutegera ko NRM ekulaza ebintu bibiri teyerabiranga bwe yajja mu power muli batemu tetwerabiranga ngeri gye twajja twajjira mu luki mu lutalo kakati gwoba otaddewo nga mulina bapropagandist ku internet abapromising nti missioni mu vote of bullet nga otutandika okukulagamu ku exercise twalabye nammwe mulina babobu yanga beereega kati okwereegaleega mu martial arts n'okukola action kirala walabye ekyabadde eno simanyi shema isingiro waiyo omusaayi ate bantu ettaka lya Africa odiraba bwotyo nga lya lwedi blood has been pouring ever since time immemorial si wa leero yes blood has been pouring si kyekipya kyemugere tugamba so twagala balaga bintu bisatu we are good my ideology we are good in capability we are also good mwere bemulowooza nti muli good ebyaki street mwabaladiko tulina element y'abaladiko wolaba football nga England erina bahuligani mu football goloza England tesaba basiba ebaagalawo they say England Premier League more English Premier League si esinga Spanish League for talent oba okunyuma but the marketing capability ya England to sell neselinga bahuligani neselinga omupiira ne kijetro kwanga Premier League most trending ki kati NRM mazoka kasaba na Uganda nti wenda mu buzibu bambulungi uyavi so we tuba nti tusamba kwa street mu kusamba tubalazeeko kama kawowo tukayina weziba ideology ku TV mutulaba mutemba na bali representative ever mu omuntu omu mu bukoti bubiri senyonyi for we have many people we can send many people online on TV on radio akalulu kamweke kamu bantu mwe mutugamba covid mwakubye ziraini mwabadde mulaini bakana bane bangamba isi moyo mubuzi kyekigenda maaso covid faruko inotegera covid wali naye covid wali but olwokubanga Uganda yagenda neteka abantu bayo ku zero medication protection bwe bakiyita netateekawo projection bantu ba Uganda tegerawo obulwadde buli real how nti wo sirimu we yajja abantu bagambe Masaka waliwo amujjanja basimanyi mumbu asimanyi ki not until filter we yavayo prominent ki person nakakasensi nti obulwadde bwali bukola ki bwe buli this is when Ugandans came to do what to realize era nagamba Uganda nti temusobola kola zero prevention in a state nkunsinga efudde abantu mu America wawwa mutadde abantu mu perception nti bulayika bulwadde bwabwe ki bwabulijjo musobole bwefaananyiriza ssenyiga n'okukolola so kati abantu Uganda yalina oteekawo ne we yandiyazise buli afe mulago naye nga mumuziika mu covid style abantu ne bafuna perception nti obulwadde bukola ki webuli kati bwogattako nti politics are raising temples na blood pressure politics prevails over all laws kubanga it requires somebody's feelings belief you get kakati awo rules mu 7 years taddewo si azimenye naye gwe individual atasobola kwekuumanga lukuutana principal judge wa government n'otuuka n'oba akalulu kakutte walazanye ku matatu wala kyetuyita okujja oba wali okubye ku nyumba mu kapiira noga oyidde okitegeera kati akalulu kajjiisa nova ne mu mbeera z'obuki z'obuntu no proceeding over and Museveni yakirabye nti NRM yennyini yemenya amaki amateeka that's why is raining in agende esemba buli agenda abagamba mubasibe okitegeera he must put a mubasibenga ate ekigendererwa kyammwe kyawedde mwakimaze ye Museveni ate yagamenye yagataddewo naye ate okulonda mwakutegeera nti gyekuli ne mutegeera ennonda gye mwena olonda naye ate abantu ku kulonda kwennyini ne bagenda mu layini kyemugamba nti mwali temulina pulaani y'okulonda okwo mwali temugirina pulaani yali yakusimba mu mugongo kuva dda yagiyisa dda Museveni nga primary zigenda baza kukola ki kusimba kubanga he wanted to spend less
okitegeera era NRM yafunye mu spent less naye ati mu covid nati abeno bakomple bagamba ne bakungana batano mugamba baveewo anti interest z'aba individual policemen omusajja yamala emyaka 18 yasoma n'agenda ekabale akafuna akalimu goloza bate balina mutima si Museveni yabalagidde era babakolowe bajjeeko ennyota waliwo bajjeeko ennyota abatawanya abagenda mu parliament ennyota bakoze eki negami kati eno heated moment. What do you expect from a DPC who has just got a job in Buyende to let you ate bamugoye ku mulimu nti government of Africa ziri complex nti ebeera yegatta wamu n'ekibiina ekiri mu pate kati Museveni ye ateekawo etteeka naye kati imagine nga Faruku obadde katebe kawempe ku police station bakakuba obwa DPC ebuyende buli wolaga bukofiira buki you are answerable equally answerable obatena answer nga they replace you so what does the person do? He will deploy katonga ojo kinenya Museveni kyemukola ku side ene if government refused bali be babikola naye nti order zibeera from above nedda ekyo kigamba abantu bakiyingiza mu bantu nga X nga we mulina ekya mafia mirundi yabateekamu ekya mafia buli gwe bakola ekintu akimanye mafia talirabika kati ku endi amayi wagamba gwe babbya akalulwani teti bamafia gwe babbya sukaali nti bamafia n'abuzizza akasenya n'atera otugamba nti bamafia yes kubanga ng'essomero bakuterawo find X wali ogirabye itukyanoonya X naye muli babi ate tutya kubanga enkuŋŋaana twazirabye teriyo leveled ground mu African politics wasiga oli mu government expect that you will never get favors and see government yobote tewaliwo wadde muto muyobote nga balangi bagambwako it is expected wobeera nga oli step child awakate topambira nga ice cream w'omufiriji tuli bagundi bamujja na nyina yes oli mujja na nyina ate opapira enkoko esigaddewo nina omwana wawaka agigane ate omuweemu n'essaawa ey'okwekyusa just in case alabire eddala oba tagyetaaga olyoka ogirye naye omwana mujja na nyina atuuse ewaka apapa opapira mu firiji mama osi yali awaka okimanyi obadde eri bbali ozanyazanya please linda abaana abasomeye kabojja bafenna tuli kyekimu abaana bonna oyo yakulimba be bagamba naye oba okimanyi awaka nti maama gyali alinawo ababe babiri abudu nga gwe omama we yanoba ali kata tobamira bintu bya mufiriji that's how politics yes papa muli mwana mujja na nyina ate otandise mujja na nyina oyugira kulumbe oyugira ki lindo bagamba okusika obuze kyasomo you are not in that position. I sympathize with you mbabuulira naye mbadde mu government nyingi kugombote ng'omukaka wagamba vaawo lwaki olwawo owuwaali gy'oligaziwa kugwamini abakakuwanga tobanyumiza yes kati kugombote abalangi ne beeyisa guno gw'abanyankuli binayisa tewali kyaliwo yatutawanya butawanya beba abaganda ajja ku bufuzi n'abamalira obudde byaleeta programu mufena tuli mu ambuleera era mutujjukiza nnyo omulembe gwa binayisa ambuleera twagitamu so ambuleera erina kyeraga tubalabamu ebintu bya kabaka yekka ebintu mulese ba blog aba tribalism mulese ba blog batekako amayinja because oba yatolina strategy okola buli kimu kati mulinga muntu ali mu katebe yekwata buli wamu nga tetunagenda mu babloga ani teyagamba tetujja kukuba kageeti ke kuyingira wa namulabye akaaba kageeti bakagudde with discipline ani temwamukoze mutya twamudiscipline tali ku ground yes he said he has the padlock to Koboko namulabye ekiro ku front line ayogera mbu ate they jump to the face I still have the you don't have any padlock sit down yalina ebisumuzo byakageeti kekoboko eyo buteera kati ate mwagenza yagenza ova mu kwetenga naggambe waliwo abantu kirungi nnyo taata waabeere ne legase okiwulira
kati waliwo abantu nga balayidinga ku legase z'abaki zabatata kati oyo dokita Ayume abadde akola mu State House myaka 10 mutabani wa Ayume but what is the legacy of Ayume in the area ne arrogance yanite tuyavo maje idisi I have constructed many things I have houses sit on your houses and start collecting rent we want people who can work with people totubula lyokoze you have a must wealth keep it abantu bano mubakozesa bukozesa ki ate tukozesa ki should we omuntu mwaba mu fronting ne mumuwaga twagamba continue tukufronting ogenda era forever we are fronting many people younger attacks are coming if you serve and honorable people tell you to rest gun on your gun be on your balcony watch yeah so mwamutadde to everybody who is trying to disorganize kuba wakuwangu them you are petitioning don't waste our time naddala ng'obaddeko mu parliament sit down anite mumbade mu kyamweta agoba tumwetaaga ajja genda ku bwambasada Seychelles Island simanye eyo yonna twagalayo bambasada mwali mwamukoowa nedda fe tukulekera abantu ate fe tumukowa he is very competent in the government is still a minister and so senga tumukoye twandibadde tukola lishafu tumugambye mu bya NRM otyo genda bantu bobabuuze njoba bakwagala every person bano bana balukuntana 11 MPs bagudde nabalabye yes this is NRM it is for the people NRM is for people akolima yes okolimachi bagamba ka abantu tojikwata ko nosalawo jikwate ko nogera Museveni alina favors is different ne wakola namwe ekintu bannayuganda bamusonyiwa ate batya gwolindiga gubakozesa kati want people in Simeo Nsubugazi area vote Museveni kikutegeeza abantu Museveni bamutegeera lwaki ogoberera bugoberezi senga wayimirira ku principles zo ne bakutegeera teri bagigaana bonna abagenze mu NRM nga bavuddemu FDC simanyi we party se bonna down anywa simanya Akim simanya mwabayiye bantu babantu bakulaba dazi Museveni alina akuuma akakebera mu bwongo Museveni takebera gwoba oli Simeongo gati bagikwatako Museveni nga kyayagala yes we are in the same group ekasanda Museveni gyabeera abantu bobanyi abekasanda bo bagamba Museveni bagamba Simeo gwe n'obikyusiza mu kkubo kati bakujjeeyo Museveni yalina obuzibu ng'agenda nazze tugende ku lukutana namulabe n'emmundu kyekigenda maaso mu bantu bantu mwesi bategeera anti buli violent bwetokitegeera waliyo power struggle n'abanoonya obufuufufu mu Western Uganda waliyo power struggle kuba mu kitundu kimu nali juze Lukunjiri nga Wajimu Muhweza alina lubiri eri Watu Mukunde eri wa Besigye kati ffe ne Uganda tetulina ba people mu society mu Buganda kubanga omuntu ajja kuba empinga mu pansi noddamu muwulira nti yazimbe kakati ankole baludde mu power they are grooming power people kati that's why akalulu kaki kamaanyi tu abanyankole bo bategeera what does the constitution seva mu Baganda abalasana egamba ki nti oba oweza abantu 5 nga babawa constituency kati nga bagenda kyobola abagezi zonna zigweta Masaka bazikoze eki Shema simanyi Lushere kuba bamanye the importance of being in what in a parliament kati mu Uganda Central we don't know the importance this is why tusindika bapya tamwe mune tumujjayo nga tannayiga nanzigiza parliament for the tukitegeera nti the more you are in parliament that's more accessibility to power that be kati eri mu Western Uganda bo bagezi bajje eno ne balobinga obutundu bwabwe ne babutemamu eri nga bw'abantu batono bw'olaba abantu Franka tumwebaze bakiikirira bavaamu abasemujunganda semujunganda abantu bakike bavaamu abafranka tumwebaze emirundi 9 abasemujju bangi enyo okitegeera kati musijjo gavumenti kakati eno gimulina opposition mubaleke mu constituency ennene kati n'obanga okiikirira kira naye senga kira ebadde mu kyalo senga bakagitemamu emirundi emeka nange evamba MP bameka kati awo baliwe batusingira nti semujjajja omu bo ne baleetawo aba bana eri kye mukola
kyetukola tutodda kubayayo kati gwe noleeta omu netugenda ekasese netugitematema netuleeta abantu 9 gwe noleeta omu ewakiso bene webagezaako okusaba banaye tukecule ati nga tuleetawo mugandaga mpuga wakayana n'embidde olaba bali bakayana kati kasamasako ayagala ogitemamu nga tuleeta bedi bwalika n'embidde tugamba mbidde lwaki okwatagana n'enfuga fuga kintu nga tugamba bedi bwalika ninawo wali kubwa president ate mbuga akufuga eri mugamba jimuwezi bugenda okera nga bayomba abaganda obamanyi nga constituency egaana abantu bomu west ne mu north batusingako ekintu kimu babeddeko mu power bamanyi abaganda tetubangako muki bonna batulese mu power banamba lujega binayisa lujega ono simanyi twagala lujega namba luki kati zino tribe eziruddeko mu power zina kyezikwaki kyezitusinga okitegedde bw'olaba abantu b'omu north omuntu abakiikirira emyaka 2 why bamanyi nti okukakinga eriiso ya speaker mu parliament kikulu tifaluku yogera Muhammad Nsere kokola ki Semujunganda kola ki kati speaker waloba MP nga tabamanyi tali kulonda kati wadde wakajja myaka 5 novaamu okitegedde bewa abafa ne batategera ti yali ki MP now ziri areas era kati mau onotero mulaba nga wabatayise nga addamu agenda muki mu parliament why mau odongoto latigo abo bonna mu myaka 2 why asobola okuba nga alina relationship ne kuteesa n'amama Mbabazi eno mu committee gye babeera Kadaga gwe gyotalibeera connection asobola lobinga kati gwe MP omupya mu parliament ogenda lobinga nani tutulanko na kakiiko kali kategeera nga kosase ate kati mwagala mujjayo ate muteekeyo omulala kati noli ajja kuba tannayiga nzigi emyaka 5 gikole ki giggweko bali nga bayinaani lukuutana bayina Muhwezi bayina banene mu government onule bajja mu parliament to assume position to get a balance kuba mu parliament gyofunye balance ekutuusa ku bwa minister do you get it? I get kati balekayo ne bakomyawo Muhwezi ne bakomyawo abaana baabwe nga ate baludde nabo why to keep the trend kati mu Kampala ate ne tuyitirira okuba gulidi nti lukwago mujewo mutekako mangula tifu katekako wa familia ya polisi wa familia ki mucha tukyali mu nitty-gritty tetuli mu power era kyovola abantu wano mu Buganda lukwago waliwo yesanganira tifu nga mvuganya n'atamukwata munga naye Besigye muntu tumukunde ani ne baba tebakkanya kasite motoka zisukka Masaka batuula awamu wadde nga bali opposite ki mikolo mingi Besigye gy'abaako ne bali bwebali ng'ekibalesi kirala for them they are mature fe wano kyekiganyi tukyanoonya ssente za ggula ttaka ataano ku kikumi yes bali balina values zebalwanira nabaddeyo tebakyali ku basic small interest ayagala asigale nga holding omumuli ebujumbula paka wanajjo muki omulala kati abo bonna boolabera lukuutana those are deep fights abayiru kati n'abaki n'abahololo batandise kubanga lukuutana muyiru kati abahololo balowooza Museveni okwata otya kuwaffe kuba Museveni wali waava Janet waava bano bonna we bava this is not just a vote nti Uganda wekawempi mulonde kidandala ku Ssegirinya who are those yes kati lukuutana abaddeko principal judge advisor waki wa government kakati oyo wakwatire mundu kikutegeeza it's deeper than just a vote waliwo ekikyamu naye balina stronghold zikati baludde mu power bamanyi kyekitegeeza ffe tusanyukira nti omuntu yayisemu MP abanyankole bamusanyukira
milioni 3 ate nga naye atunda ente ze buli ayina amata gavaamu milioni 10 ente nyanga azifuna neddeira kama amata gavaamu milioni 10 omwezi ng'omunyumiza milioni 3 era wano Uganda wano wali chip wano wofune ekifo kya chip genda mu kalulu ka Western Uganda okategeere toweza sente zitegeera ng'ojja mu kalulu yes how kati muwala wa Museveni muwala wa Kuteesa ne Sodo muwala wa Kuteesa ne Sodo kaganye okugwa kaganye why these are giants soka tumeteme Sodo brother wa Gonti muganda wa Museveni direct oli mugundi omuwala muwala wa Kuteesa yes alina biti ebintu anti kati tegera kiriwe kiti y'abantu abo bafuna mu omuke nze nzira ku side era ndi weeyo nze nsala mangu eddiiro agamba omugezi yenna asala mangu ki naye kakunyumize kasinali soko onyumye Sodo muganda wani wakaguta Museveni yes kati ate mu Kuteesa yazaala ba twins kati muwala wa Kuteesa ono avuganya musista we ye mukazi wa Muhoozi kati ono muwala avuganya ayita Museveni taata soko kaddemu Kuteesa ina ba twins avuganya ono sister we ye mukazi wa Muhoozi sister wona avuganya Charlotte ati nawulira Muhoozi ate Juliana nawe togatta munnyo mata twogera ku bantu ba importance ato Juliana alimbira Victoria yazalo omwana muganda wono sister tata watu bani yazala mu ghost bamuzima ku Muhoozi nenda sebo kubaka ndi kwesimo bamanya abantu bali tebayinza kweteeka mwe jina Juliana gwe yazala mu yamwe naye ka mukazi wa kuna tuddeyo muwala wa Kuteesa muganda we yafumbirwa Muhoozi yes kicho gamba otyo kati mu Kuteesa ne Museveni baludde baluki baluganda sente bonna bakola ki bakayina kakati wano omuntu yabadde misfavored nabuuza abantu ani asinga chance nto anti ono muganda wa Museveni direct oli just oluganda lujja lwa Muhoozi kuwasa which is mazzi oyo Sodo talina chance eyitamu ngale muganda wa musajja ate Museveni agera muyamba atya kiringa kungamba mbu sale muzeyi tasobola kuyirawo mubiri sale nayirawo mukazi wa Muhoozi nogenda yajja obuzibu ati kyegaye kati nogenda mu argument ne sale nga mukayanire ttaka Museveni awagirani awagira muganda of course nedda bolo tasobola muyiwayo twala ati nkubudde circumstance tezimuganya kuwagira Sodo ziriwa zennyini kati yetabe mu kalulu Sodo ayite mulaba abantu okitegedde nti okuba muganda wa Museveni eri Sodo si advantage mu kalulu kano ate kati kimwongedde miggo eyo Museveni bamwagala nkubulidde Museveni president tayinza kugenda yamba Sodo wadde muganda we ayinza kutuma ate batuma bajja kumubba ayina tuma butumi ate banatuma babbe sente just in case katugeza akikoze naye emikono gye giri tied otyo okitegeera kakati giri tied naye ye Kuteesa politician kati yayina ne sente asupportinze muwala we era muwala we asobola okufuna semu support okuva wa sister we mukazi wa Muhoozi ate Muhoozi asobola stoppinga jjajja nti va mu bintu bya mulamu atayina advantage nkubuli atayina advantage Sodo wulira isima toyinza kuŋŋamba nti oyinza okuva mu muganda wo n'owagira omukazi ayeeyunze bweyunzi ku muganda wo oba kitegeera nti Macdo gezo wasa omukazi Faruku ajje n'omuwala awakanga mwana mujja na nnyina ng'olinawo muganda wo omulenzi olutalo lubalukewo olaba obonooleza muganda wa omulenzi ng'omukazi owagira omwana oli okugambye oba tayidi n'owagiramu omwana omukazi gwe yaleeta obulesi nkubuulidde ate ekiro bwejja sula mu ddiiro onoosula ne mutabani nze nkubuulidde tugendange ku bataata ate bano abataata bamuzeemu tomujjanga ku muntu yenna gwasula naye n'abooluganda era awulira nnyo entalo nti omukazi we yajja baganda be ne bateekenga ki
over abamusajja bakola ki tugende mpola inkubuulira mu Buganda bano bagamba Oluganda lukusingira omukwano so gw'omukyala nkugambye Faruku ugende wa muganda w'omulenzi oyingireyo obeereyo osangeyo muganda w'omukazi muganda w'omuki nga nawe oli muganda w'omuki kati gwe muganda w'omusajja oyombe n'omuganda w'omukazi omukazi n'omusajja bakomewo ekiro basalewo nti wano ababiri tebayinza kubeerawo waliwo alina ovaawo olabe gwe banaalondako ekiro ekyo banaalondani gwe Faruku muganda wagwe gwagenda olonda kati kiringa kuŋŋamba kati wulira Isima tuze ku Sodo neono yexample okugande Sodo muleeta omuteeke mu nnyumba eno balwanye ne muwala wa Kuteesa olwokuba muwala wa Kuteesa alina Oluganda kuki yawasa muwozi toka muwozi ayagala Sodo amwagaza ati is just a brother tata we and is just bano bayizo munno omukazi ayizo nnoba wakunyiza sister direct oli abeera tata we direct yes atasula naye asula ne tata we oba asula n'ono okusula omuntu gwebaka naye omugeregaaga ne gwosanga mu kkubo kati gwe kyogamba Museveni bakuziika wamu oli muganda mu direct tuyinza muvaamu lwa bintu bino naawe nkugamba ekintu kyotazanyanga nakyo kyekintu ekirimu magnet y'omukyala position Museveni tayinza kukuyamba ng'oli mu buzibu ng'omuntu gw'oli naye mu buzibu alina Oluganda ku Janet Museveni aba takyayagala oga ati aba musiba nkole ki naye senga mumata temubaamu kikwatagana ku mukyala decision nyangu okukola ki gw'olowooza lwaki amagye gagenze sabbiiti yagenzeeyo bonna bagenzeeyo teri muntu ajja kukulya waayo sabbiiti wano zino matazi sabbiiti ne bw'oyogera waddoikyola kakugamba shata Museveni adda alina okwetwala yegennyini mwenye akole mitigation era nga ndi wano mu kamera this is my ethics nze mmanyi Sodo tagenda yitama kusinzira ku fact eziriwo olaba ebyenkunyonyodde nti Sodo ye is just a brother to the president moso tabale tamanyiddwa ekyokubiri bagamba araidinga ku femu ya Museveni bw'atakozesa nnyo simanyi kintu ekyo wekiri bwakozesa nnyo erinnya lya Museveni anti era kati ane gwe badde omumanyi kuva mu 1986 nga Museveni tumanyi ali yekka naye olwakupawa Abaganda obalabika nze nali simuwulira ku Sodo nze simanyi Toyota kati Museveni alina obuzibu abula okugamba Sodo muvaamu oddeyo mu bizinensi zovaamu okiwulira naye ne Sodo akitegedde nkoye ebyokulejja n'okkuba essimu disizayine kati ayagala kulya direct sente ayina palamenti ekuyamba oba protected eki kyebaagala power Mukama Katonda power sente weeziri ate sente ye power naye muntu akowa okkuba alagamba alo akowa okkuba amasimu alo can I speak to Faruku Secretary ompya nambuuza who are you? Do you have appointment? Tinze muganda we. Do you have appointment? Does he expect you? Kati awonojjako essimu kati yabikooyi at least kagende mu parliament abenga amulaba mu seeke direct wali meeting ne weggwa baba nakyegamba akoyo okuba essimu baba batamufuna abo nabagimu wezi obugagga bayina byonna bayina naye akoyo okulabira okuwulirira eno mu nkuubo akagirambira mu palamenti kasitani tumwine gyali webiri so kati muganda nga tuva mu gundi olutalo lugenda kuggwa lutya olwaki olwa Sodo ne gundi bagenda kadda bagenda kakola akalulu lungi Sodo bamuwangu kati mulaga kifaananyi kyeri eri bana atwagala laga nti muganda wa Museveni awangulwa tuziraga nti pate abalwana abayiyo omusaayi abatali respectinze tuli bangi ati owulira omanye ekituufu kiri bwe kiti sensationalism agenda kupiikinga pockets ezalwanye but on general percentage oyinza okugamba nti akalulu kagenze buki bulungi tukapimira muki mu percentage kubanga NRM is a mass party yakoze okulonda kwa Uganda ki era wotunulamu buno bu just pockets naye lwakuba kati tuli mu sensationalizing tulina peaking awo abadde bu fight ne tumakingawo nnyo ki naye ng'ekituufu kiri nti NRM yakoze okutegeka kwabadde bulungi
kwabadde kulungi on percentage mwalonze ati kasitobanga buli gyolonda tebakakuvuganya ate mwe gye muli tetubasanga muli ba Facebook simanyi nawe olina ekifo waliwo president simanyi prime minister mwewe mulize wamwemwe balipoota gundi fina yabadde acomplaining anti baye bamubbi fina masanyalaze omuntu gwe bawangudde omusuubira kugamba kifaluuku toyinza kugamba nti embwa yalumye omuntu nti mawulire omuntu yalumye embwa kyeki ne kati banzibya akalulu what did you expect to tell us Magogo yamukubye akalulu Magogo mubbi wa ssente ezafufa ali ne bali banita amongi sente weeri sifina masanyalaze how much money do you have with Zanzibar most tabadde ku ground mu budde mu bumalamuzi lodge kati abadde ku ground gyali Magogo awulikika Magogo mugezi ayagala fuga fufa nga atali ne mu parliament kyamazoyita so NRM katugisabire ebintu byamwe mu bitereze lukutano oyo temutunula ku lukutano mwamutaddeyo lukutana twamutaddeyo si wakubanga yakubye omuntu teyakubye naye no time nkugambye ya justification eri president tekayo ku lukutana akayise na manju naddeeka naye perception gitwagala timu agenze kati gwe gwebuuze gwatali lukutana oyinza otulema wetutwalidde lukutana sentero za lukutana talina is a decorated lawyer olabye abamuyimiridde naye twagambye gendewa gendayo kuteeka perception mu bantu tewali everyone is a content of a prison make a mistake naye muzeeyi ajja ekyaddondo ng'ayagala kukola mitigations ezo kubanga naye Museveni yabadde ng'ali populistic obululu yabadde TV speaking buno bupocket obulwanye kati n'abeera ng'alina predetermined mind okuteekawo eddoboozi abantu baliwulire nga leader n'agambirawo kirukutana must be ne president tosobola kugamba bwotyo kuba lukutana video eriwo tannakuba ku muntu yagula abinze mundu ku mugundi we kati temunamuwa defense temunamanya position ye mumutaddeko nti n'attempted ki mada so president yarashinze out kweyo tweet naye nga ya harmonizing ebika biri kubanga eddoboozi ya Museveni werijja libikka biri tugende ku nuupu oba tusookere baganda bange ababebweru baŋŋambye wa airport omusajja agamba nti yagenda gigula tentatively 3 months angalewo October omanyi mu Africa bana bagamba obulwadde buli like okuba ku climax mu Africa kati mwe mutwala bino ebintu bya Magufuli they are always adamant leaders naye nga bo bafa kuki ku office banyala okubanga abantu Tanzania bafiira ddala obulwadde obwo naye nga ali just ki adamant anti ali adamant kati mwe ne mulowooza Museveni wa mutima muki omubine Museveni ate yali ku real loving abaki abantu kati mmwe mugamba biki first of all Uganda we don't have people who travel ennyonyi ne wejja neesituka nze ngendera mu nyiza Uganda abatwalinga bali bweru beveeri nga bajjeno kati baganda baffe bano betuweereza wano kati senga betupimanga abantu betutekebedde ku airport abazze ku 2015 balwadde nga lwaki tusibaawo ffe tetunete tukozesa airport mu Africa we don't travel omuntu ava mukono n'agenda ejjinja tewali muntu alinnya nnyonyi olaba omunauganda ne bw'omugamba nti ennyonyi okutwala ekigali ya $10 akwata amafuta n'avuga n'ayita simanyi katuna naye nga omuntu omugaa $400 agakatuvugere emmotoka nabamala ennaku mu kkubo because they don't believe in flying Uganda ye Africa bonna ennyonyi olwomanyi lwaki ennyonyi yakeera emu ejja n'egenda e Rwanda n'emala ova e Rwanda neteekamu abaliwo ne bayingira era ne woba nga keera emu eddayo abayingira e Rwanda bazungu so tukomplaining empula ku airport tekwata ku Uganda gwolabyeko nga egaddwa walabyeko ku bantu abademonstrating over airport bali ku mabaala n'amabaala kubanga they don't travel kati gwe totusibako airport fete tuye tufiirwa mu airport kikosa baganda baffe bano abali ebweru naye babeereyo bali mu better places wano baddukawo tebadduka nedda abasinga abasuubuzi bo batuyambe badde si bokka tuli affected nze ndi affected nina bills za mirundi ebiri nyingi nnyo ebweru ne wano sikola kati sibe bali affected
ensi yonna eriki affected naye tujja tuteekawo measures so mugenda giggula emyezi 3 tulabe senga abantu abayingira tukizuula nti era mumwe mwe muli abasinga bajja balina covid-19 why do we have an airport we close it our airplanes impya nga tulinda further notice tewali kyama because they don't travel wanookaba travel mutwale okukola obwakaddaama ne mubayiwa mu nnyonyantu 2 nabo balinyeemu they don't travel kiringo gaa nti bannayuganda bagende balambula ebisolo people don't go ebbanga lyomaze wano mu Uganda nyiza okubuuza oba wali ogenzeko ku golf course nogaa nedda Africans have a mind nti ebintu ebirungi byabagwira Africa have a mind ebintu ebirungi byabaki byabagwira Faruku newomuwa emiliyoni 10 tayinza genda n'asulako ku Serena as a pleasant way of being happy agenderawo bugenda nange simanyi balimu tukirire mulungu simanyi tugende tukuba omupiira simanyi tusibe beti tebannayiga kuwe self treating ku bintu birungi byabwe if you count how many Ugandans have gone to Serena for cup of coffee tebaliyo eyo mind yamu ki omuntu omwafrika n'omuganda nti Juba gendera mu nnyonyi yalabanga Juba kumpi asaana avugewo so ennyonyi neweziggalawo toliraba demonstration ya nnyonyi fe abantu bwenna ababeere bwe lumunjulira woba ova e Uganda ng'oddayo e Europe omutto gw'abasatu ogwebakamu wekka wa business class talina kyakusinga wana w'abasatu tewaba bantu n'okyusaako n'odda abazungu be bamanyi traveling fe tetunnategera traveling kyeki tuveeyo tugende ku Segirinya nkuwulidde omukalakata muganda wange Kalemera nkubidde esimu nagamba owaayo isimu ate Segirinya amukoze eki Kalemera ino tegeera Segirinya namulabula Kalemera byanyumirwa ebyo byayagala kazoba mukalakata batugopawo ebyo byayagala Segirinya namugamba nga Segirinya factors however much you want Segirinya do not favor you or you not reading a signs Segirinya ne yeepatiika omanyi waliwo kye tuyita overzealousness okitegeera bakulabula balabula Napoleon wano mu Battle of Waterloo totwala abajasi Russia obudde buki bubi ng'alina overzealousness n'atwala abajasi Russia Moscow teyazza n'omu 8 generals down Napoleon ng'awedde kaka ne Segirinya bakamuwa ekifo mu State Council Public Health Kampala. That's a big position. Obwa kansala Segirinya bumwalawinga to go to people nakole no vibe update kigamba Segirinya your people want you okusigala ku bwa kansala a little bit what more kubanga ne matters ezennyini ziba digesting mu parliament tojja sobola zaati kiretinga buki bulungi wano mu State Council obudde okitegeera yes nagaana agendera ku overwhelming ki social media response MP Kawempe Nozi MP aba bonna abagenda okwesimbirawo ku guys ya popularism ku Facebook abakazi b'Medi awedde awedde tewali muntu agenda mulonda gwolowooza tewali agenda mulonda avuganyani aline munyagwa mugagga obulusi bw'abaavu si bwakwewamba simanyi mbadde omusujja ndikwetikke simanyi ndabu program kuti no Simon Kagwanja na basiba besimba obayitamu bagala Joyce guno gwakubiri ojiwa gwakubiri yazeemu bagendera mukuba so oyinoba n'akasente oyinoba ne sente. Politics is money is never been for poor people era abayitamu lakire ng'oyisemu by that chance of Segirinya but ono tadda bawaluswaka yakomyewo waluswaka teyakomyewo. Why wobera mwavu every position in parliament you are going to answer yes. Yes kubanga ogenda kujja oli mwavu nga kuteesa yayagala ekintu kiyitemu ng'ate yayogeza wa yes ayogera na facilitation atajja giyitanguzi kati gwe Segirinya waffe toligenda ku komiti yayamba abantu kati Munyagwa alina ssente gwolaba kyatuula mu ttaka Kawempe yonna mu covid yateekayo Munyagwa keyaza ebidomola by'amazzi gw'omwetekeko oyo Basiri yagudde dda akole programu bwe buno simanyi bw'asomesa byakulwanyisa bya Lassa bannayuganda bwe babyagazaaki munayogera ku bigudde simanyi wa Lassa alina programu bw'asomesa waliwo omusajja edda gwe twawuliranga nga Amerika erwana ne Iraq
ngajja natugamba nti baguze emmundu ekuba essasi nerikunoonya newe babantu 10 kati Bashiri byakole. So olinga ngamba nti Bobi Wine yali mutuufu okwata Latifu because Latifu alinamuko namufrontinga kuba Latifu ndaze poster one nga Latifu ndabanga anti dynamics Bobi Wine kati ali compromised yali alimba abavubuka nti generation tutwala abavubuka bato ffe tulina okujjawo ki Museveni. He has lived to testify on that contradiction yeganye. Why? Banamboza zene constituency mukono alina ba mobilizers already. Okitegedde akugamba Bobi Wine nze nzija kweno kuki condition noli waze. Okitegedde itegeza Bobi Wine oli compromised. Tokyali kuchaga nti ba youth sibo oliko. Katali kuba youth kati Segirinya talina kya providing apart from update actually update Latif are providing ebintu ebi bina aine essomero omuntu aine essomero yes above 18 omwana we 5 alina kemeka abazadde basonyiwa fees bajalonda Segirinya utainawo tainawo aine essomero asobola okuba wako rumu mwe banabbira obululu. Okay. Pastor Chendala. Perception ayinza bajja sigawo kalumu bagaye tunupe good office. Ekyo nakyo. Segirinya naswa kikola. Anaba wadiro. Asula mu kisenge na dira ate wana take office. Dulie kyamujja mu kaloto wakimanya. Latifu yamugamba mu land road namugoba. Nti agenda londirawo nkoko. Latifu najja nakubirawo laale. Nali ate mulonda abantu mutamanyi bwe basula. Segirinya we yayita. So Segirinya factors zonna tezimufevalinga kubanga Bobi Wine kati ategedde maaso noonya miliyoni 3 ku mpalamenti sigenda yitamu lwaki mbakinga Segirinya gwe sirishuwa bera ne Segona bera ne Namboze yingiza Kasibante obe shuwa. So Segirinya bamumye kati okutongole yes ayina okukola kati kubanga ekintu sente ne Balatifu sebagala balina sente